tata wa Tenge. Tenge dalina wadde akagaali bannaye. Tuli bubi. Wano wosula. Ebya Tenge byewuunyisa ebipya nno munnange ate bizuuse. Maneja we avuddeyo era ng'agamba nti nno munnange ate singa anejjako akawunti agenda kusigaza ki munnange. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako so nga ate Spice Diana kossa wali munnange ate ne Yanga Mulo beeguddeko ko munnange ne Kabako. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi wabula eby'omwana mulenzi munnange ate bikutte akati wansi munnange ate ne waggulu. Kaakati nno Tenge nga yakamala okuvaayo munnange ate mu interview emu wali ng'ali mu kwogera bw'ati. Bavuga bavuga nti Tenge okukolera challenge y'oluyimba olina okuba n'akakadde. Tete kakadde ziri milioni 2 okukolerayo ka challenge kamu. Ngwe n'oliyako mmeka. Bale stela liyawo kwasibitegeera. Kati obuzibu buva nti sibitegeera kubanga akaunti ya buli kimu yakirina yayogera nabo. Ya postia so fere tumanya tetufuna information intuufu. So mubimpimpi kyagala kyatugamba kyagala n'akikweka. Mubimpimpi omuntu awadde yegomba Tenge era ffe nga tumanyi nti Tenge in fact twali tumanyi nti Tenge alina n'emmotoka naye taata ndaze emmotoka gy'avuga ye nga tata wa Tenge. Tenge dalina wadde akagaali bannaye. Tuli bubi. Wano wosula. Era wano wane kamera balage mwana. Kati anyway kuba yes no amanyi nti Tenge gwe nnamba emu mba influencer wano Uganda. Nga boogezaako okulaba akatambi ye manager wa Tenge babadde live. Osegeera bamuyita Sozi yagenda ne kasini we nzo ate n'ekyo simu era ng'ono agamba nti nno ye yazimba Bulandi ng'ali wamu munnange ate ne Tenge. Era nga manager wa Tenge ono agamba nti senga yejjako munnange ate accounts zino okulinga TikTok kosa ne YouTube channel aba talina munnange ate kyasigaza. Jjukira nti nno agambye nti yazimba munnange ate Bulandi mwana mulenzi munnange ate bw'atyo bw'akakasiza manager wa Tenge. Tenge ali mu maziga ali kulaajana akaaba agamba nti abadde manager we Michael yamubinese kubba yenna n'akawunti zonna za social media zonna za Tenge yazitutte taziyinako access. Mbu manager we agamba mbu akawunti ezaali za Tenge mbu yazigulawo era yaziyinako access yaziyinako obuvunaanyizibwa si za Tenge. So kati Tenge ali mu kulaajana akaabira abantu bonna basobola okumuyamba oba kugenda mu kkooti oba kugenda wa nga soofuna obwenkanya bambi ayagala buyambi bwammwe. Agamba manager we yamuziza ku 0 takyalina kyakkola enyeeri yakoleredde mu nsi yonna talina kyalifunyemu kataze wa kitaawe talina kyakkola. So yeetaaga omuntu asobola okumuyamba bagenda mu kkooti oba wa amuyambe naye nga manager we yamuziza ku 0. Naye ekyabadde munnange ate ku live Bruno K yasobodde okuŋŋaanyiza munnange ate Tenge milioni 2.7 ku live ekiboozibozi. So embeera munnange ate bwetyo bwe yatambudde. So nga nkongeddeyoko omuyimbi Spice Diana Kosate Kabako Kosate ne Yanga Mulo babadde munnange ate mu kifo ekibadde kirabika obulungi naye ng'oluboozi munnange ate lukutte akati wali wonna Spice nkugambye nti ne Yanga Mulo Kosate ne Kabako babadde beeguddeko bwe bati. Mu buli mbeera kati genda kufumbisaayo omulala naye atule entende ng'ate bwe tulinda naye yennyini ono najjanga mugamba genda kuki tumanyi motoka yona eyasobye yakola emirimu kumu emotoka yona eyakola emirimu ku mikolo yasomba yasooka nezaayo omugole ewaabwe
Mane sawa na tulye mmere. Sawa yo. Mikolo ku mikolo. Mikolo. Omwe bitawasa. Omwe bitafumbirwa. Omuko omu. Mwili alimete kulujja. Omuko omu. Anti bagaola buchi. Wali wonna kyatambwidde ddala munangate bulungi nnyo omuyimbi Spice Kabako kosate ne Yanga Mulo munangate bwentyo wemba chekinzeeko kakasa nti osubscribinga kosate n'okulayikinga video kasitobera nga tonnaba